Zabu! Uganda Zabu! Uganda Zabu! Uganda Zabu! Wow! Tugiye kuba bambe. Leka wasi. Export TV to the world. Ladies and gentlemen, welcome to Uganda. Uganda, it's a beautiful country due to its nature. They call it its or her in nature. Okay. It's called her nature. Yeah. Uganda is located in East Africa, in Africa. It was named Pearl of Africa just because of her beauty. Today we are here to make you explore something which is so very interesting, very emotive. It's interesting okuba ekyenjawulo. Tugenda tambula n'aba Zion camp nga tuline mami Zion tukulambuze CEO omunene yennyini. So you are going to enjoy something. Tugenda kulambula tugenda kukola kirera activity ya leero. Activity tugenda ku nyanja na Lubaale. Naye tugenda kugirumbira ku Bussi. Island eyo oba ekizinga ekyo Bussi kiriraanye wano we tuli. Tugenda ku Lake Victoria amazzi gali calm. Tugenda okutandika ekyo kye bayita sport fishing mu luzungu oba endobe eyaffe eyedde ey'okuvuba ekyennyanja baasuulanga amalobo n'ateekayo ekyennyanja najjayo bw'aba akifunye. So kye tugenda biri ebyaffe ebyedda bajjajjaffe abakwatanga obuti obuti obwo mabanda ke tugenda okukozesa. So kino ekifo kisangibwa we tugenda osimbula omuntu atulaba ategere wennyini otuba. Kaakati wano tuli ku Zion camp tuli mu side ze Kasanje Town Council. Yes. Era twagalayo nnyo ne Lake mujja gyongero gyetegerezaawo kati tuliziba buwaya CBS ke kalo kaffe naye ziba buwaya CBS ka Town Council kati Katikkiro yajja n'akatuuma erinnya bwe yajja wano ne bamugamba tuwe erinnya lya kalo n'akatuuma CBS. Era twagala nnyo n'Obuganda so tubaaniriza kisobola twala dakika mmeka nga tutuuse wali ku mazzi wansi bwe tuba tutambuddewo eddakiika zijja kubanga 7. Omuntu bw'atuuka mu kifo kino bintu ki by'atalina kweraliikirira? Talina kweraliikirira kulya kimu okunywa kyonna kyayagala okunywa talina kyeraliikirira ne security security ennungi nnyo ddala kozi n'obuyonjo kifo kiyonjo nnyo kirala. Ndaba kinene kya Zion water. Tulina amazzi gaffe naffe twekolamu omulimu wadde tulina ebisulo tulina amazzi g'okunywa naffe tuli ba investor mu nsi yaffe. Wow, that's good. Aba ina akaama kankubyo bambuuze service nga abembuuza chicken wagwa delivery wagwa. Atawo okubyewo nnyo. Kiri steady nnyo. Kiri steady chicken muleete wano alabe na wane ebintu bwasobola obitambuza agaziye business. Lwakuba eri side zeri yekubidde nnyo ali. Yekubidde nnyo ku side z'abakyala naye naffe munnaye twagala abaami abakola delivery. Ako nakakalango tukayisiza. So ladies and gentlemen, we are setting off right now from Zion camp. We are heading to that Lake Victoria. Tugenda kulambula tukulambuze bavubanga batya process ku process. Omuntu akwata ati eddobo n'ateekako ensiriŋŋanyi n'ateeka mu mazzi n'akuuma n'akwata ekyennyanja ne kiba kya mulembe. Bassebo ne bannyabo twongera okubajjukisa nti bw'ova eri waggulu ku Zion camp okkiriramu katono nnyo bw'oti ng'otuuse ku Mabamba site. Mabamba site waliwo ebyafaayo bingi nnyo by'osobola okulaba n'onyumirwa. Era ogenda kunyumirwa leero ekintu ekyenjawulo sirabangako ku kidyeri kya miti. This is my first time era I'm hoping to enjoy. Wow. Nina abe tunuze eno balaba akazi ka Zion naise n'akazi ka Zion kalungi nnyo nywako mpola mpola olw'obuwoomi. Saba zone banyo njaga munyumirwa katuwa kaneeno tugenda kulaba envuba eyedda bajjajjaffe baavubanga batya abavuka b'omulembe guno musobola obimbala manyira. Mami kiki tusuubireyo gye tulaga? Kati tugenda Bussi. Naye Bussi buli mmotoka gy'onoolabayo manya yayita ku kidyeri ekyo. Bussi kiringa ki? Kizinga kiri mu district ki? Kirimu na bwana Wakiso oba kino nga kizinga kiri mu Wakiso nene. Wakiso nene. Naye buli mmotoka gy'olabayo yayita ku kidyeri. Kwezi embaawe. Tugenda okulinya ku mbaawo. Ebe fuso ebe bus. Kirina yingini.
bateekako engine tunange ngenda gwe gusoose nno okukitambulirako nkiraba nga bakitwala naye sitwalangayo mmotoka. Omugago naye kaya kirinnyako waliwo kirinnyeko? Ya nakirinnyako. Ekidyeri ekyo nakirinnyako. Naye nali kamotoka ka musenyu nga njagalayo omusenyu emitala eri. Nengendera akamotoka k'omusenyu kuba buyita bu LF. Experience yali eti? Experience yali cool olw'okubeera nti distance teyali nnene nnyo. Wow. Kati leero kiki kyeweesunga eyo gye tulaga eyo? Okwesunga neesunga ebintu nga bisatu. Ekisooka neesunga okuloba ebyennyanja. Ate manyi okuwuga. Okuloba ebyennyanja endoba yaffe eri ey'abajjajjaffe yasookera ddala nga balobesa buti nga bateekako kamukene oba kasiringanyi ne baloba ekyennyanja bakiyiteeka waggulu. Olina otuloberamu. Njakiroba. Abalunnyanja balina kye bagamba bw'ogenda ebuziba n'otadda na kyennyanja oba okubya endiga tokuba endiga. So ogenda kuvuba? Ngenda kuvuba. Ngenda kuloba si kuvuba. Okuvuba kwa njawulo n'okuloba kwa njawulo. Ngenda kuloba. Mu process ekyo kiki kyoba muli eri ogezaako okufuna ngambe kufuna? Mu process eyo ngezaako okudingisa ekyennyanja kino okubuzaabuzibwa okuva ku mulamwa eri gye kiba kiwugira kijje wano awali ak'okulya bwe nkawulira nga kazitowa nga nnyimusa nti. Mu bufunze twese omudingisa. Tufunamu mwekyo stress against okweraliikirira kwonna kw'obadde oyitamu. Tukizudde nti amazzi gano already galina go eddagala lyago gye bayita therapy mu luzungu. Kati bw'otunuulira amazzi ago n'enkuba yago buli kyonna kyekizibu kye twazze nakyo tuwulira nga kikoze eki kigenze. Kati bw'ogenda ate n'otandika okuloba ekyennyanja ate kyotagenda nakulya kubanga olumu tujja kuloba nga tukizaamu mu mazzi. Okakaze? Just for fun. For fun. Yeah, it's like yes, it's a hobby. It's a game. Yeah, it's a game. Ate kotandisa oluzungu I understand it's a game. Kunga bannayuganda ebintu bano babyeta. Bannayuganda. Naito gwe boogerera bannayuganda. Tell them. Bannayuganda baffe bakikwata nti kuloba kwe kulya naye kuloba muzannyo. Ogunze olaba akantu ako bokateera mu nnyanja bwoti nze nkalaba ne bw'oba oyina ebirowoozo n'owulira eri mulinga kazannya ekyennyanja kino kigenda okugirawo kiti ng'omaze okumanya obwongo bwo nga butandise okusanyuka naawe oga kati kiri wali kyagala kujja wano kati we kijja wano bwati n'ositula oyinza okuba misi kiyinza okugirako naye bwe kijirako nga kito ate okikwata n'okizaamu. Tunyumirwa nnyo ebinene bino nawe ne kikusitulamu mu bbanga. Tumanyi by'abazungu ebyo tumanyi by'abazungu. Ebintu twabikwata bubi. Katonda yatutonda ali omu. Katonda yatutonda ali omu. Yatonda omuzungu ye yatonda nange omuddugavu. Kiba kitegeeza omuzungu kyanyumirwa nange omuddugavu nkinyumirwa. Kati ensonga lwaki ffe tetwakikwata nti abaddugavu si muzannyo gwaffe naye muzannyo gwaffe ate tulina ennyanja ennungi. Kakebe bajja tujja tubiyiga mpola mpola tubiddamu. Soko je gula. Gwe kyabaddoke ono mukolako justify osobola okumpa akazi akacupa akakamu wamma kiki weesunge ate mukampe kansooke nesunge tinsobodde obbalaba ku mazzi gaffe aga Zion tuyitibwa Zion water yeri factory yaffe tusangibwa Ziba Buwaya Kasanje town council ekyalo kyaffe Amatendo Ziba kwe twafuna erinnya eritibwa CBS. Buli omu bw'otuuka ngenda ku CBS Eziba Mabamba otuuka butuusi ku Zion camp. Kakati olugendo luno ndujje ku Zion camp we nasuze. Wano nyambaddeko Zion be banyambaza bannaaye. Kati bantwala paka ku Bussi ku Kizinga. Kizinga Bussi kiri mu district ya Wakiso mu ssaza ly'e Busiro. Mujje muwagire Zion muwagire Zion camp basuza oba ovudde mawanga ki oba wa jangu osule ku Zion camp tukongereyo ebusi ku bizinga ate tufune envuba mugirabeko envuba yaffe. Nawe oli ogenda kudingisa? Zisigenda kudingisa naye ngenda kwongera okuyiga kubiri bajjajjaffe bye baaleka ate tudde mu bino ebyobutimba
so wali okwata kimu naye ng'omanyi kikulu kuba ekito ekyennyanja nja kizaamu. Tunayongeza abe njagalo gy'onkwatire wano eno ng'omukulu ateekateeka ekidyeri kyaffe ajja atutegeeza ekidyeri engeri gye bakipangamu. Kya miti gwatulaba gwena gy'otulabira bakipanga na miti then emmotoka nejja n'ekitambulirako okwo waggulu. Ono omukulu ye senior pilot kankuteekeko n'akantu wano omukulu Migerekazi. Sigenda tuukayo eyo tugenda kwogerera eno waggulu. Mpozi gwoba osobola n'otambulamu nko n'ogenda ng'oba okwatakwatako. Oli otya ssebo? Ndi bulungi. Amannya bakuyitana? Migereka Emmanuel. Oba senior pilot oba senior ki? Ndi senior driver. Uvuga ki taata? Sebo mvuga wano lyato. Then eno ku Lukalumba mvuga bidduka byayo byonna. Byonna obivuga ebyeno n'ebyeno. Wano we tuli bayitawo bati? Mabamba. Ki ekisinga osangibwa ku katundu kano we tuli wano? Ekisinga okukola ki? Ebintu ebisinga osangibwa wano mu kitundu wano. Tulinawo ebyobulambuzi. Ng'ekinyonyi kye bayita bulwe oba subiru mu Luzungu. Kireeta abalambuzi okuva ebweru mu mawanga gonna ne bajja ne bajja balambula ekyo ekinyonyi. Mubakwasaganya bulungi? Tubakwasaganya bulungi. Ekyo kyanjawulo ki ku binyonyi ebirala? Ekinyonyi ekyo kineneko ate kyakulanga ekintu kale ekitali kya bulijjo era. Tubadde twagala tusoke abantu obannyonnyola awo ekyo ekidyeri kyaffe kitambula kitya era kikola kitya? Feeri yaffe eno bagiya na miti yambaawo. Feeri yaffe eŋŋanda yambaawo. Magezi maganda. Neera etambula basimba miggo esayidi ne sayidi. Bagisindika nesobola okutambuza emmotoka n'egijja eno emitala w'ebuwaya egenda mu kizinga ky'ebusi. Bagisindikisa miti either tuyinza n'oteekako eryato ne liba nga lisindika ekintu ekyo okwanguwa. So teyina buzibu bwonna? Teyina buzibu bwonna wadde obulabe. Edduka nga speed maker? Speed edduka nga speed nga 5. Edduka nnyo lwa nsonga nti si ya yingini ekuleka nga tutaddeko yingini esobola okudduka 10-15. Kati ebidyeri ng'ebyo mulinanga bimeka wano? Tulinawo ebidyeri 2. Mulinayo obwetaavu bw'okufunayo ekisinga ku kino oba ekyo kikyamala? Kino kibadde kikyamala naye ng'era obwetaavu bwebuli singa tufuna ekisobola okutambulirawo. Amazzi amanene gasobola okusitula kidyeri ekirala ekinene? Era baagala kituteerawo ekyekyuma. Kati awo newe tusimbula ne tugenda tetukyakulinako buzibu oba gwagenda otukwasaganya ng'otubuulira wa we tuyita wa we tugenda olunya tulumbe. Kisobola otwala emmotoka nga mmeka? Kitwala emmotoka entono 2. Ennene ebeemu? Ennene eba emmotoka emu. Ekitegeeza lino ekkubo lyokka erigenda ebusi? Weegali mangi oyinza oyita enakiwogo naye tewali kidyeri nga kino kitwalayo mmotoka. Waliwo maato gavuga bantu. Kati amakubo amalala gonna wano we wayingiza emmotoka. Kati zimbula ffe tukwetegereza amaaso ku lutimbe. Saawa ya kupaakinga ku feri. Tukulaba abe kwali nadde emabega senior driver tugenda jjogerera nga abogerera emipiira kati. Ogenda lumu. Kati ogenda mulundi omu. Agenze. Abakulu tubatamusizza. Abe ekintu kisimbula. Ekintu kisimbula. Abe ekintu kisimbula eno. Gabeera maanyi ga kifuba. Saalongo. Ekyo kyokola kye bayita batya? Ono mangi jattale nga kiza ku mazzi. Eno lyettale? Lino lyettale. Ono mangi dda kiba kidda ku mazzi nga kikwata ebbala. Tekimenya nnyo anko? Tekimenya jajja. Bane trailer kuno egenderako. Twala eri naawe. Tulera yennyini? Egenderako boss. Ng'etisa oba nga nkalu?
ebaako ebyetisse naye nga si bingi nnyo. Kati wansi bateekayo ki obuta floating amuntu? Wansi waliyo embaawo, waliyo ne British supporting okubeeramu mu bbanga. Kati sindikamu tulabe. Omukulu Abe ali tusindika ffe tuli kuli tutudde. Omukulu agambye nti ne tuleera esobola okubeera ku kintu kino n'esomoka n'egenda ebusi. Gwe tomanyi kunyumirwa kwendiko waneeno. Omanyi okutuula ku lyato nga temuli yadde amafuta abula maanyi ga kifuba. Eggaali mwali mumanyi gaali zokka ze z'amaanyi ga kifuba, naye tulina ku kidyeri eky'amaanyi ga kifuba. Kala amaato ge galwa agasindika. Nise bulengera yayimidde kante yeefiira. Kati ffe tuli mu kkubo era ajja omunene kati abantu bo bakimanyira ne gyasalira abamanyi. Agenda biteeka wakati. Abe kwe tuli? Kati anke ekyo kyokola kye bayita bati? Ono mba ntereeza eno ye yingini yange ekitwala. Kano ke kavuga kino ekintu ekinene? Ke kakivuga n'owabaako emmotoka bbiri era ke kakitwala. Mukama Katonda bwange. Banaye munyumirwa. Ffe kyaffe kiri mulaala. Nzikirizibwa okujjako eyo mu kirasa. Akantu kaneeno Abe senga akukyusa n'akulagirako eri emabega. Kino ekintu kyonna kyolaba ekinene kiriko emmotoka. Oli omwami ali eri emabega yasindika ssebo. Era ekyo kyolaba Abe eryato kwayimiridde lyerisindika ffeena abali eno abanene. Oyo gwolaba ali wakati ye Mami Zion eyawoomyemu enteekateeka ate ye CEO. Akongera okujjukiza nti nawe Munnayuganda osobola okujja n'otuwalinga ensi yo kuba kati ffe bineeno tuli wano kumpi mu Kampala, abamu tuli Wakiso, naye kati emirimu nga gino tubadde ne tubimanyi, tubadde ne tubiraba. Naye yagambye mujje mu birabe n'ateekamu obudde bwe na buli kimu resources n'agamba mujje mu birabe mulage ne Bannayuganda bajje babirabe. So Zion Camp yo y'amaanyi yo. Wow. Kati olaba ekigenda mu maaso gw'omulabi waffe eri tukulengezezaako emabega gye tuva. Eryato liri eri lyolabye yingini yesindika kino ekintu ekinene. Bakiteeka wakati w'ebigere byebigere emmotoka kwerinnyira nedda waggulu. Kati eryato bali parkinga wakati omukulu oli n'asindika. Then eno mu maaso kirina okufuna direction entuufu. Omwami gw'olengereyo mu maaso akutte ogwo omuggo aba akiyambako kufuna direction. Bwe kizunga ne kidda eno ng'asala adde eno. Namubuuza ekibuuzo nga twakalinya kuba ali eryabadde asimba wansi. N'agamba lituuka mu mazzi amangi asimba mabbali mu kitogo nga bw'olaba. N'agezaako okulanga ekintu kyaffe kino eno kifuna direction entuufu tusobole okutambula. Naye lwakuba neeraliikiriddemu. Kati ekirala bwe kijja nga kinene bwe kiti kijje bayita jaamu mu kkubo. Naye ng'agezaako kisindika mpola mpola. Anko, ekintu ekyo tekikukooya? Kikoya kuba kati wano mbandinga nga wokwata steringi ya motoka yo. Nange eno ye steringi yange ssebo. Nigwe ne yo tekamu amaanyi. Siga amaanyi kuba kati bw'osindika mu wana akatono nga kibalansi. Ako koyita akatono? Katono kaba katono. Wantu genda tambulirawo essaawa meeka otuuka ebusi? Situweza ssaawa. Naye gamba kati engeri gye waliwo akawewewo tambulirawo eddakiika tugenda twala eddakiika 3 gokka. Nga tuli kuno tutudde. Kati bwe kijja ekirala nga kyenkana bwe kiti biyisinganya biki? Ekirala kati ngaawo wali kagaapu awo nzirako wano naye n'ayita wano tuyisingana. Mu kagaapu? Kagaapu akanenenenemu. Ekireze ekkubo musaawa wanuwe. Teriyisa. Teriyuzaani. Ekkubo lwaki temuligaziya kuba amazzi mugalina, lwaki temuligaziya nga lisobola oyisa emmotoka obanga bbiri? Kamango gaziya. Ekyo kikwatiranya ku gavumenti kuba yatusuubiza otugaziyamu. Tebasobola kugaziya kkubo. Naye bwe bakugaziya ennyo tetukeesera nga tosobola kupushinga eri nga kiri wala nnyo omuggo tolinawo ogusimba. Kati wetuuka ekiseera omuggo gwenkuta ogulaba. Mansobola okukwata biri ebisubi era ojja kukiraba eri mu maaso nga tutuusa awagazi. Kuba kati wetutuuka awagazi tuba tukivugira sayidi. Kati lino ekkubo erikyama eridde eno eridde Entebbe, kati iri eryeyongerayo eri eryebusi.
Tuli mu junction. Katuli masanganzira wa. Nezisinganya gavumenti tusabe ekkubo lino ligaziye enfuufu nyingi. Tusaba gavumenti etukendeeze ku nfuufu. Mami Zayoni tusaba gavumenti ekkubo lino eriwe kolansi enfuufu nyingi etukuba ffe abatambulira ku kkubo kuno. Hampusi n'ebisooto bisusse. Tusaba gavumenti etuyambeko ku ekyo. Oguliwa hampu n'enfuufu bisusse. Ekkubo lirimu ebinnya. Mikwano gyaffe mwenna be twatandise nabo okuva eri ku Zion camp ne tusimbula bulungi ne tukkirira ne tukaali eri Mabamba we tusimbulidde ne tulinnya ekidyeri kyaffe ekyo kyondaba emabega. Omukulu agezaako tetenkanya emmotoka yaffe eveeko then twongereyo ku activity gye tugenda okukola. Ku mazzi okutambuliddeko eddakiika 40 nga tujja tuseeyeeya. Mukulu Abbe Sebaza obugera atadde mu mazzi nga tobadde osooka ojje nkuwa olugambo jangu gabe essimu eyo jangu Mami Zayoni jangu. Mukulu Abbe alina akantu la akali eri akakantu aza atudde ng'obugere Sebajja awo amazzi mulabye ngalinga ekyennyanja kye tugenda okuvuba. Kibadde kitya kuno ku mazzi? Kibadde kirungi ze zikidde mu lyato eribadde lisindika kino ekidyeri osubiddwa ino tubadde ng'abali mpulira ebintu Abba ngambe ba VIP Abbe wabadde nga wanyuma mpulira ebintu binta waliwo ekinnumye tugenze ne tusanga abavubi nga batunda ekyennyanja kati oli ow'eryato ffe tubadde tulina break yammwe n'angamba nti nsibe ogule ekyennyanja ngule ekyennyanja twalere naawe so gosibe ekintu ekyo nalwa kyennyanja ffe ekitunyumidde jaamu tusanze jaamu wali eri mu bitaala bya wali mu junction kino kidda Ntebe ne gavumenti kigambe ekendeze ku nfuufu ekkubo liriko enfuufu nyingi basebo tugobye ku lukalu tutuuse ku Ebussi waliwo abakulu wano bagenda tunnyonnyolamu katini then batwongereyo mu activity yaffe gwe kyoba okola baako abakulu baabalo taatawe nansanyusa okusinga nange obasa mukama wange amanya gwa amanya nze Mpamba Jameson mukama wange kati kino ekitundu kye tutuuseko bakiyita bati right now wano mulimu ate alimu oluzungu right now simanyi oba okawulidde oba twogere oluzungu lwokka no tusobola otutabula agambye no negamba kayongereko naga tusobola otutabula right now tuliwa tuli Mabamba cause right now eno docking station ibaita Mabamba Bussi naye nga yo sub county tuli Bussi eno sub county number yeah erina ebyalo nga bimeka mu ebyalo bigenanga 24 eka naawe yeah it's a big island nga mutudde ku mazzi yeah ze gy'emirukanga emeka girimu emirukanga 12 mulina police oba mwe mwetwala mwekka yeah actually we have a police station in few years to come tujaba ne court yeah I assure you mulina police kuno yeah era nze mbadde manyi nti eno byemwaga muli mu nsi yammwe police gyeri era namwe muli mu Uganda namwe muwa omusolo ye mukama wange se abe tubadde kuine tukuba olwali nti kino ekyalo era kati ne police nemwagala okwekalakasa mukyokya nekiggwawo kati mbeera ki eyo gye tulaga embeera yo nnungi eri fair tweeting you know everybody is happy to see the activities that are going to be taking place with him tojjako ku kigere tojjako ku kangerezi everybody is happy yeah and excited because kyemutukoledde kirungi nnyo yes yeah kijaga demonstrating most of our economic activities tino okuva kuli so highly important within our environment sources of income ku kitundu kino mubikire musinga okukola ebivaamu akasente mainly is farming and fishing kuvuba na kulima byokka teri nnyo obumenyi bw'amateeka ku kitundu kino no ebyobufuzi eno bitinta bitinta era kushari anti Abbe balaga abantu gundi ze zisinza okuwaniriza posters tuli mu district yewa Wakiso ne mu Wakiso nene Wakiso nene kati namwe mwagala ogenda ku district mugendawo headquarters sondoza omukulu naye agatubuuza kusaba kulyoti yatusewo oluganda olutegeera bulungi sagadde ebintu byonna tubibuzeebuze oluganda olutegeera gwe bakuyita yani erinnya eryange Dungu Samuel kuno kwewangaalira kuno kwempangalira mumazeko bbanga ki ebbanga liweze n'emyaka nga 15 bujanja kuno ngali kuno mwegomba okuddako eri Kampala ebitundu ebyokulukalu
nali egombyeyo n'ebintu bye bya bbeeyi kusinga eno ewaffe. Eno bya layisi. Eno bya layisi ekyennyanja tulya kiri fresh kyakava mu mazzi. Kyomulya. Nkijja wali n'ekikolokota n'nkiyita mu gundi wano n'ekifumba nga kikirya bulungi. Baŋŋamba nti eno ekiwuka kitambula ate Kampala balya bigenze mu gundi mwayisi firiji. Baŋŋamba kitambula okiraba. Teri. Nakabadde bakagoba. Mwambala ebigatto. Ebigatto byabana babyambala era singa. Singa zetondaba. Ogwe. Singa kabadde singa tondaba. Oyambala ebigatto. Engatto tuzambala. Engatto tuzambala. Oli abaga mbuyambala mutulabe. Yana ndo zabamiza ni tweyongereyo. Naye nga reception sofa ebadde nice. Nnungi nnyo. Enteekateeka sensubira zitambudde bulungi. Onywa ku nice ku Zion water. Gano ge mazzi ge tusinga okunywa kuno ku Kizinga Busi. Era omukyalo ono yatuyibwamu omulembe ogwo. Bami Zion. Era tumwebaza nnyo kubanga tuletera amazzi agawooma amalungi. Era amayonjo. Ogalaba era bulwenganya bwenti. On the period that is natural. Ulira oluzungu emabega eno. On the period that is what? Katudeko mu kirasi mu VIP. Hatuvuddeyo mu PKM. Actually, mami, for the first sight, yatuyamba ntino, yana atukakasa ntino. Lukyali luzungu olwo. Yali akituufu. Yes. Naye yatugezaako nnyo. She tried a lot, yes. Abantu bakunene emirimu twagifuna, abantu kyomba amazzi, abantu nywa amazzi agaffe. Segera. Era kutuukira n'akunnyonnyola tegali mu buzibu. Era mugagezezaako nga kitambula bulungi nnyo. Kitambula malidaadi. Everything is positive. Nkabakiddewo nga nkalabyeko. Kakati ng'abakyakala ffe nga tuze okukyakalamuka. Era ne ku bifo ebikyakalwa. Ye mukama wange ssebo kwebiri. Mulina amasannyalaze. Kwegali. Bagayisaawo. Why? We have a solar plant. Naye ng'esobola okusupplyinga ekintu kinyumirwa ddala. Abalambuzi mutera obbafuna ne bajja ne basula ku nene. Era bajja bulungi nnyo. Balima ebirime kwebiri obiraba akamwanyi kwekali, ebitooke kwebiri, era okulima n'okuvuba kubabeezaawo nnyo. So obulamu buli nnomo just tugenda tukako ne kakati aga amasannyalaze agawaya bw'ogasika mu nnyumba yo era ogasasulanga gano agaffe ge tusasula era galina n'eyaka. Ebyokwerinda biri tight. It's so tight. Security wano, let me say, ku bizinga byonna 100% uli so tight. Teriyo nnyo obumenyi bw'amateeka ng'eriwo. Yate gundi yabba embuzi ya gundi, no. Tebiriyo kakasi. Never. Balina water supply sebo. Nkugambye tuze tunyumyamu nga mutuwulira. Balina obulamu buli nnomo nnyo nga nammwe abali ku lukalu. Balina amasannyalaze agatambula ejolaba ye 3 phase. Abamanyi 3 phase agamasannyalaze gabeera kaguje ebiseera singa tegabeera for domestic consumption. Gabeera factories ge gasobola okonsuminga then ebabeerawo ne area 1 eya domestic use. So obulamu buli nnomo nnyo. Kati wano we tuli ye y'amazzi mukulu soko gy'otunnyonnyole eno ye supplyinga amazzi sebo. Amazzi balina ga pipe gatambula wansi bulungi ne bagawoomerwa sebo okulira n'ennyanja bo baliira sebo. Wano kino ekyaliwa kitabali. Kati kino kyakyo tulimu kyekyeseeta. Seeta nze manyi weemukone. Mukama wange. Mulinawo neno seeta? Tulinawo seeta, tulinawo kawuku, tulinawo bwayiise. Agamanya mwakagale to bagaludde kuno. Gaddaga gansangwawo. Kati ne kawuku kuno kwali. Seeta, bwayiise, ne kawuku. Ne kawuku. Mukama Katonda wange. Kati wantuli seeta, basewo ne banyabo tuli seeta. We wasangibwa gundi eno. Ewasangibwa wota gundi yaffe. Emazeko bbanga? Water source. Water source yaffe negenda myaka 4. After the construction. Supplying amazzi ekyalo kino kyonna. Ekizinga kyonna at large. Era namwe mugayina? Tugayina bulungi. Siga buseere nnyo nnyo. Siga buseere. So far right now siga buseere. Kubanga bataasa abantu kingi bowe eyo yafanga nnyo ate nga bwe tolina piki tokima mazzi. So before ngeno tenajja nga muvuga boda ng'olomugajjawo ku nnyanja. Ku nnyanja. Era ng'endwadde nnyingi nnyo. Kati gano gali treated? Gali treated. Nsobola n'ogajja buzzaawo n'ennywa. N'onywa. Taata tonjiira twatetenkanya. Ebyo byo twogere ku birala. N'ebirala tetubyogerako. So gayambako gonza obulamu. Gabugondeza ddala anko. Ani agituzimbira eno? Uganda, actually, why under government support? Government yagireeta. Because eriyo projects nadali z'abazungu esitera okuleeta projects nga zinene. Ewaffe twalina Iceland ng'ekwasaganya weebito. Era actually documents zizawo zeeraga.
Republic of Uganda Wakiso neba ne Wakiso nino muzungu yakola Wakiso yajiwa map abe simanya akapande okalabye in construction of Busi solar power Wakiso district local government bas oli kale abakulu olugendo waffe tukyalutambuza era tukyatambula bulungi nnyo nagambye twasimbudde ku Zion ne tudde Mabamba ne tugoba wali katulimu mu kibuga kyaffe kibuga bakita bati Nankusaza kibuga ekikulu mu Busi Island ye town esinga okuba ey'amaanyi era giraba akera nkyamufu kimu ekiri station eri mu kibuga wakati kyoga ne mapu y'ekidere bagiteeka mu kibuga wakati sewe mapu yaki y'ekidere eyo gyolaba bwekitambula ku bbaana gyolaba yennyini kati guli omusalaba gwaki mwaba akomerera Yesu owa ekijjukizo ky'abajulizi Masi ne Mapeera naye nga bituufu yogera kyekyo ekijjukizo kyekyo ssebo mukama wange naawe ako okuva no bagenda ekigungu bayitira wano gwatulaba nno mukwano gwange tuli eno ekyali Wakiso district tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro era eno constituency gye tulimu yeyo mu Maserengeta si bwe kiri Busiro South so tuli mu tawuni business esinga okuba ez'amaanyi wano mu katawuni right now era what is that's what I can say temwegombayo ku kolansi babayirewo ku kolansi nina ekkubo ligendawo lino ligenda ku kidyeri ekigenda okugoba ate liri eri lino ligweyo munda ddala mu byalo ebisigadde ebyekizinga kino ate liri eri ligenda eri mu maaso lino ligenda kugombolola y'okubusi kuno kati abe liri olaba eyambuka gye ligenda kugombolola meeya waffe gy'abeera ani meeya aliko obudde bwe Mayor right now Mr. Sulaiman Senkubuge yaliko pozi ng'olina ky'obuuza tukyatambula oba tolina ky'otugamba gwe just beerako katumale okufuna ku byokulya tugenda mu Serena balina Serena Hotel efumba emmere esinga okuba eyaki kale mukwano gwange atugoberera okuva twatandikidde tukyagenda mu maaso gezaako okulambuuza enteekateeka ezigenda mu maaso bw'otuuka ku kizinga Busi tosobola lemererwa kutuuka okulaba ekkula oba obulungi bw'ennyanja ndowooza wano we tuli yeeyitibwa beach kuba n'omusenyu we guli fresh bino byonna obisanga ku kizinga Busi nakutegeezeza okusinziira ku mboozi zetuza tunyumya tekizinga Busi gombolola ddamba eryetisse ebyalo 12 beddu so obudde bwa kakati waliwo akafo akasanyukirwamu kalungi nnyo kalina vyu nnungi eri waggulu musobola osulayo ne mubeera eri nga bamulaba ekkula ly'ennyanja akawewo akalungi eno ennyanja kwendinze nyumirwa bulamu emiti gyetooloddewo bulungi kitegeeza ka fresh eyo oba okola kyoba okafuna akazimbe kali eri waggulu mukwano gwange oba ofuna view ennungi ey'ennyanja so gwenna alaba Expo TV ng'osinzidde mu nsonda ez'enjawulo ezikola eggwanga Uganda abali ebweru w'eggwanga bino ebintu byonna biri mu ggwanga Uganda ate kino tekiri wala nnyo kiri mu district y'e Wakiso mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro view nnungi kye nsobola okugamba osobola ofuna omwagalwawo abaana n'obaleeta ne bajja banyumirwa gwe kyoba omanya ffe tugenda kukulambuuza wonna wonna ebisigadde ojja kwekwasa kira ngenda kusaba kimu kyeyalinga ensonga esobole okuba nga etambula bulungi biiki ye eri hawusamu nnungi era Abeka mugamba abiveeko ajjeyeyo kye naye ebifaananyi anyumirwa ennyanja nti ogiraba nnyanja Victoria entambula gyetambula naffe yatulemerera otegeera eva eri Jinja ne yeetoola mukono kati tuli eno sayidi z'eno Wakiso olina ky'oŋŋamba gwe sigalako obeereko obwezi ogenda biraba kale mikwano gyaffe tuli ku kyalo wensomyeko wali ku mabbali bakiyita Bugwe ekyalo bakiyita Bugwe naye nga kisangibwa ku kizinga ky'e Busi enteekateeka zino twazitandise ku makya tukyalambula era tukyatambula lwaki tuzze tukulage wano nti wano ku kyalo feri ennene zino endala wekijja ne kidookinga era wano wennyini we tuyimiridde ke kantu akayingirira ddala mu mazzi ekidyeri wekijja ne kipaakinga then abavaako ne bavaako n'abaddako ne baddako kati aga amazzi ge geetoolodde era view nnungi ekineewunyisiza ssebo wali waliwo ekkanisa Katonda ndooza bamusinzanga n'empewo wejja neeyingira kati ekyenjawulo ekirala ekiri wano eno nti wano kino ekyalo kiri kumpi ne Entebbe airport era bw'obeera wano eno ogirengera bulungi ke kali akantu akeeru simanyi ba aba asobola okukazuuminga n'akabalaga kiri ekintu ekyeru kyolaba that is our international airport yokka eyesinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga Uganda bw'obeera wano eno Kinyana Mpindi era gwe yeetaaga okulambula osobola okuyita eri direct n'ojja ne kiferi ne bakuleeta neno ku kizinga kiri eri kati ate waliyo ekyalo kye batulaze sayidi z'eri nti bw'obeera waggulu ate airport oba ogirengera ng'ofuna akalinga ka aerial view so mikwano gyange gwe kyoba omanya Busi Island
ya mulembe nnyo, kuliko ebintu bingi ebyokulaba, kuliko ebintu bingi ebyokunyumirwa. Wano ekidyeri we kidookinga eriye airport. Ekyo kyolengera mukwano gwange maapu ya ferry gye bayita Busi Ferry landing site bwekyo bwerabika. Bakulaga engeri gyejja neva eri ku mazzi nejja nedookinga, then ekalinga ka aerial view oba ka maapu k'ekizinga bwe kati bwe kafaanana. Seba abakulu baakatuteerawo tusobole okuba nga tujja osobola okulabako bulabi n'olaba ekigenda mu maaso. Enteekateeka bwetyo bwetambula minywanyi. Wano waliwo emirimu egy'enjawulo, ab'amaduuka weebali, enkuwe eziri bazitambuza, abooza bodaboda. So enteekateeka bwetyo bwetambula. Ffe tukyaliko kati katukwongereyo. Kale basaba ne bannyabo olugendo lwaffe tukyalutwalaganya we tutuuse tugenda ku kimu ku kinyusa ekyatwesa olunaku olwaleero. Ngenda kwebaza ggwe ng'okyaliko kuva twatandikidde ng'ero wenywezezza okyaliko. Tugenda wakazi. Tugenda Bukaka okusobola okufuna ekyennyanja kyaffe kye twabasuubiza nga tuva ku Zion Camp ezziba e Mabamba. Kati tuli ku kizinga ky'e Busi tugenda kuloba. Oli mulobi? Ndi mulobi ate omulungi. Waliwo omudingise oli tugenda ku mwalo gwe Mukaka. Tugende tulobe ku kyennyanja. Manyi kati ennyanja ennaku zino yayonooneka. Katugenda ne tuloba obutimba tebukyasobola kujjayo byennyanja, tuloba bulobi ne tufunayo ekyokulya ng'ekyennyanja. Era bino bye bimu ku bye tukozesa ne tuteeka ku byennyanja ne tuteeka ku malobo. Bino bye bimu ku bye tukozesa ne tuteeka ku malobo okuggyayo ekyennyanja ekyo kye mugenda okulaba nga tumaze okukijjayo. Gundi obuntu buweddemu tukirira. Kale basaba ne bannyabo waliwo obuntu bwe baleese wano ku lugendo, simanyi babamamizayo nyabugyewa naye tewali kyakkola. Katukirire gwe just beerako ekkubo lyerino lyetooloddwa butonde, green ali everywhere. Ebikozesebwa byonna tubirina, ensonzi tuzirina, amayinja gaago wegali, omusanyu nago wegulye. Ensiringa nyina zoogeddeko dda taata, kana akakerenda tekakuba. So oyanza okumbuuza nti kino kibala ki? Yaffe ennansi bagiyita muwogo. Si banana. Si banana. Banana y'oli gwe tuleseyo oli wali. Tukirira. Tulina ne jjuni eryaffe akakupa kano akawooma ku kyennyanja. Kale mikwano gyaffe tutuuse ku kinyusi kino kye bayita ekinyusi ekyatwesa olunaku lwaleero. Olabe envuba kansangwawo. Abakulu bendi nabo wano eno bagenda tunnyonnyola enteekateeka basically bo nga bwe bagitegeera naawe osobole okuba nga ogitegeera bwe twatandise naye. Sebo oli otya? Gye tuli ssebo. Osiibye ota ssebo? Ndi bulungi. Erinnya Mukasa Godfrey. Ssebo. Tusangibwa wano tukusanze. Wano Gulwe Busi. Naye wano we tuli obudde buno bayitawo Mukaka. Mukaka? Mwalo kyalo. Mukaka. Mukaka mwalo naye nga n'ekyalo Mukaka. Mukaka. Bagambye ebyalo biri 12 ebikola ekizinga kino. Ekizinga kino biri ebyalo kubanga biri 2 nga 2. Ogwanji? 2 mu 2. Nga kinene. Ewe tunnyonnyoleko kiki kye tugenda okugendako obudde buno omulabi waffe akitegeera. Obudde buno kye tugenda okugendako kati tugenda kuloba era ndowooza otwala tuli mu kweteekateeka ngano ge maato ge tugenderamu. Bino bye bikozesebwa ng'amalobo ge tukozesa. Kati tugenda kwambala life jacket tugende mu mazzi tutandike omulimu ogw'okunoonya ate ekyennyanja. Tunaafuna oba tugenda vayo na ndiga tetumanyi kubanga eby'ennaku zino bya riziki. Bw'ova ewaka nga toze bulungi osobola okuvaayo nga tufunye Mukama bw'aba akwatiddeko ate osobola okufunira eddala n'ogamba kino nga sikirabanga naye nga ebinyaabyo mu ebiri naye kati engeri empewo gyeri ennyingi tetumanyi oba tunaakwasa oba tetuukwase naye nga tulina okukola ki? Okukwasa oba okugenda kuba gwe mulimu. Twaze n'abalobi ba Kabaka waliwo omudingisi bambadde life jacket eriko Zion. Omudingisi ate oli luddawa?
Gwe twesiko dingisa. Jango eddobo eno yange. Yuyu kabaka w'okuloba. Yo gambe kabaka mu kuloba. Ye mulobi super. Bagala kubeera wali eri tewali tuli amaanyi. Sawa ya kuteekako basebo ne banyabo life jacket twolekere enteekateeka ez'okuloba. Biyaye buli kimu mu ggwanga kiyaye era bakatukula ensiringanyi 3 zigenze. Tutaddeyo endala okwasiza abe bagiridde n'endala bagiridde. Fe twatandise dde omukolo gwo just beerako tulinayo amalobo gaffe aga 4. Tutaddako oliteekako endala nayiziramu neteekako ensiringanyi endala endasuulayo kati nsuddeyo olwo nninza ekyennyanja kirye. kitwalira bbanga ky'okulya butikitiki era oba wakukitta tekitwala ssaawa nnyingi eteza bibeerawo nga bingi. Aya baasi kati otegeera otya nti kati kwekiri akapiira kali akaliko akamyufu kebbira. Waliwo ekirala kyentegedde nti bw'asuulayo bw'ati eddobo wategeera nti kuliko ekyennyanja ako akapiira akaliko wansi kabulirayo ki mu mazzi n'alyoka ategeera nti kuliko ekyennyanja. Mukitegedde twagala tutambulire ffenna wamu naye sofa ebyennyanja bye twakatunuzamu byonna biyaaye bikuuzi tubawe ku kyaffe ajeko ki mugireko awo eddobo balikutte wali eri awasembayo livuddeyo kati ndaba totunulayo omanyi otya nti libbidde abe tuddamu eddala wano tuddamu otungiza eddobo eddala okuteekako ensiringanyi eno engegejja egirye naye wegirya naye bayinza ogirya. Ensiringanyi zo muzijjayo? Ensiringanyi tuzijjayo mu ttoogo wansi. Osobola okujja osobola okukwata ekyennyanja kasobola kukwata ekyennyanja paka kya kilo nga mmeka kyonna ekyonna era n'okisika ne kivaayo. Abogirabye waliwo omukulu akwasiza ekyenanda ng'omusoga bw'akyeta. Ono omukyala ayagala ku nsiringanyi gwe ngalo okutta eddobo. CEO Zion tanakwata ku ddobo basebo ne bannyabo kamulangire anti Lucy n'akasuka eddobo mu maadi n'atega bulungi. Katulinde anti Lucy ateze era alina essuubi nti akikwata. Bwati omulobi Kayingo bw'atandise n'akwata eddobo omugi kitegedde mukwano gwange gwatulaba Cuts of Mami Zion n'ensumulula eddobo ow'ensiringanyi teyali wamputu yali mugayaavu yalwawo okumpa ensiringanyi olwakiwulira n'agimpeereza musajja wampisa nnyo n'agimkwasa ngateekawa omulobi Kayingo tamanyi we bateeka omulobi Kayingo anoonya akati akafunita we kali abe nkulobye ndobye ate eddobo kaakano omulobi Kayingo soko onzingululireko omanyi bagamba omugagga tabulako mulebeesi ne basooka banzingulula eddobo naye ennanga zituuse ku ntobo ziba zezitya tusibako emiguwa tukwata ejjinja weewaawo munywanyi neyanziza neyanzege Mami Zion osubwa soko kwate bwotyo
ngakafotoka fuba kano kayingire munda mwako soko gyonfubireko tulabe gwe ngwine experience wabafizi w'abaana abe kwetuli kino kyenkola Mami Zayoni kino kyenkola mu lulimi olunyanyimbe kyebayita okukasuka eki kino kyenkutte mu lunyanyimbe totya otya ensiriŋŋanyi taata jyayo eddobo lyondoba ebyange basaba ne bannyabo ŋŋenda kukasuka omulobi kayingo ndako mbadde omugenyi omukulu sinnatandika yagenze ddo wedanze abasibye nadda ntegeera ntya nti bikoze ladies and gentlemen zoni wetuli leka ya Kikuuzi zoni bakulaga nti ensiriŋŋanyi bagirya n'otafuna kya mu nnyanja yes Mami Zayoni I have it I told you unbelievable one shoot tuzayo waki ogenda kuliibwa ogenda liibwa taata ne bwozi na mpere Mami Zayoni I've have it we got it abe tuula can I for the giving you too Mami Zayoni you getting for the two Yes. You getting for the two. Getting for the two. Hey. Simple new. Ensiriŋŋanyi. Ebitiibwa abalungi abagoberedde enteekateeka eno okuva ku Nnyanjula paka we tuli. Almost tuli ku ntandikwa y'enkomerero n'ekyamukisa mulungi kye twazze okukola oba olyawo eryato bwe ntunula wansi ebyennyanja tukwasizza tetukutte endiga. Ekintu kibadde so wonderful. Ngenda kwogerako ne CEO Mutesitesa atubulidde ye nga ye ekintu akirabye atya. Ekisookera ddala njagala okwebaza crew eze naffe kubanga ffenna abali wano kino kipya okujjako bano abaami abalunnyanja naye nga nze ateekateeka okukyaza abagenyi abaagala okukola ekintu ekyenjawulo mu nsi yaffe Uganda kino kireese essanyu ku mitima gyaffe kipya tetutera kikozesa naye kirungi kimalako stress ate nebusi gye tuzze tewali kupakuka nti ate tudda Kampala ate tuddawa teri nfuufu teri biki tuli ku mazzi nyanja yaffe abakugu kwebali tuzze nabo teri kweraliikirira nti ate ngenda kikola ntya abakugu abagenda otuwa gonnagana amalobo tugenda kutambula bagenda gatukwasa kwegamba ekintu kyaddala ekirungi ndi ne CEO waffe ate akulira amaato ne project eno ey'okutulambuza n'okutulobesa ebyennyanja Mr. God yawoomyemu mu nteekateeka zino ng'ali ne Zayoni kanno kakulu so basaba ne bannyabo yeeno envuba Nazikuno bajjajjaffe gye baakozesanga ekyennyanja mbu bw'okikwata bw'otyo bwe kiba tekituukaana na mutindo awo osobola okisuulayo ne kiddayo mu mazzi ne kiba kiramu bwe kiba tekituukagana na mutindo batugambye inchi 4 bwe batekwata ku inchi 4 ogizaamu soka ekoze eri stress andooza katugenda kwolekera olubalama biki ebyo bibino ebikutte ebyennyanja obingiye mu ngato nfudde abiyise ebbali
Kale abakulu tugenda kugolomola kati tuva buziba tuddayo ku lukalu ero tugenda luyita olunaku ya kunyuka maliriza oba okunyuka si kunyuka kuyita kunyuka weewaawo Uganda Zabu! Uganda Zabu! Uganda Zabu! Uganda Zabu! Wow! Tugenda kuba mayembe leka wansi Nunga pinki. Wow, wow, wow. Nyweza chintu. Abo jirabi. Bombo. Owa yekakana mukakane buli kimu kiri mu control. Everything is in control. Everything is in control. Are we together? Anti night. Everything is in control. Hey, a moment. Ona acha ina amanyi. Abentu kana naye Kampala. Mami Zion. Ero teri kujikalira tugenda nayo Kampala. Tewali akayanye. Export TV to the world.